Yes, olunaku olwaleero lunaku lwa masanyu, tuli mu mikolo. Mwana wa Stabuwa Natoro oba omwana we muwala we agenda kubanga ate alaga mwana munne mu lujja luno, era nga Shila and Sadi's Nikah gye tuliko olunaku olwaleero. Mwana mulenzi Sadiki okuva e Busoga yagenda okubanga ate akimekinga mu maka ga Stabuwa Natoro olunaku olwaleero. Omugole awo abadde amaze okubanga ateekateekebwa bulungi nnyo. Ngenda kuwa ascension zonna ezibadde eza makeup, ngenda kuwa eza decoration n'ebirala ng'ate bwe nkunnyonnyola n'omukyala Stabuwa Natoro maama w'omwana yaani. Emikolo gyo tugiridde mu lujja luno, okutoma kibi naye n'obutasiima si kirungi. Kaakati decoration tutandise bwe tuti entimba nga bwebadde ku mukolo ngenda kubangi kunnyonnyola olabe ebintu ebyenjawulo. Just guno omukolo gulimu ebintu bibiri. First of all gulimu eddiini ye Nikah, secondly gulimu okukyala mu buwangwa. So tugenda kutematema omukolo guno mu biti bibiri, mu kiti eky'eddiini abayisiraamu kye bayita Nikah, then ne mu kiti eky'obuwangwa obuwangwa kye buyita okukyala, whereby omusajja yeesitula najja mu maka g'abazadde be ag'abazadde abazaala omukyala ate bwe bati ne babanga bamumanya. So ate Nikah bwe gubeera omukolo ogw'eddiini ogukwatagana ku baagala okubeera abafumbo ababeera basalawo okukimekinga official. So baatimbye enteekateeka nnungi nnyo. Olujja luno nno tululiddemu emikolo egiwera era obutasiima kibi nga bwe nkugambye. Stabuwa Natoro yakafumbiza kati ono mwana we wakubiri, waliwo omuwala eyasooka gwe twafumbiza mu lujja luno. Tobuuza ffe baani, ffe nga abaaliwo ku mukolo ogwo. Then netubeerawo netubeerawo n'omukolo ogwa graduation. Muwala we bwe yali atikkirwa, still mu lujja wano waaliwo omukolo. Stabuwa Natoro y'omu ku bayimbi abasinga okuyimba ku mikolo, abayimbi abakyala oba abayimbi abasinga okuyimba ennyimba ez'emikolo, era nga be bamu ku bakyala abasinga okuweebwa ssente ennyingi okuyimbira ku mikolo. So omuwala wo olunaku olwaleero akimekinze, ndaba wano wenvoisingira n'omwami Jovani Luzinda atuuse, abayimbi mikwano gye bazze okubanga ate basanyukirako Stabuwa Natoro olwa muwala we. Kino kyagenze maaso n'okubanga ate atuukako olunaku olwaleero. Then tugenda kuba tutunulira diko nga bw'atambudde n'omugole omukyala. Ngenda kuba mukuwa nga bwegambye extension zonna ogenda ziraba, eya makeup n'ebirala byonna ogenda kubanga obiraba bulungi nnyo. N'omugole kennyini Shila tusobodde okumufuna ne twogerakoko naye, n'atubulira butya bwe baamitinga n'omulenzi we Sadik mu mbeera y'emu eyo, n'atubuulira na biki byasuubira mu bufumbo bwe buno bwayolekedde, era mu mbeera eyo ayogedde n'ebintu ebirala byonna abyogenda okubanga gwe kennyini weewulirirako. Entimba ebadde nnungi okusinziira ku nze. Mukolo guli simple gwa mu lujja, guli waka, ate gubadde mukolo gw'abantu bayitirivu nnyo, era abakubaze n'abantu baabwe batono nga bwe tugenda okubanga tubiraba mu video zaffe ezigenda okuddako. Colors ze bakozesezza okutimba, diko ye decoration. Ebiseera ebisinga abatimbi bakyesalirako ne bakireka awo nti diko oyinza okubadde tokitegedde gwe abadde atuwuliriza n'ali kubanga alaba video eno. Colors nga bwe nkugambye zibadde zeezo, mulimu ka white, akakala ka keru, mulimu ka green nga bugenda maaso n'okukalaba, mulimu ka orange akatonotono,
nako ngabo kalaba zezo colors mpoziko ne red kale ya myufu nayo bagikozeseza okusobola okujjayo ekintu nga kiri very colorful. So tent eriemu enene omukolo mwe gugenda okubanga gutambulira. Jukira nti Nikah bikolebwa mu nnyumba, waliwo emikolo egikolebwa wansi wa kasolya. Aboogezi bwe bagamba nti wansi wa kasolya tobuzaabuzibwa nga aba ategeeza mu ddiiro. Waliwo emikolo egigenda okukolebwa mu nnyumba era ng'emikolo egyo nagyo tugenda kuba tugikulaga butereevu nnyo nnyini ddala. Omukolo gwo gubadde muteeketeeke era nga guli wano eno ndejje ku Zantaawe watyo. Omukolo we gugenda maaso n'okuba nga ate guyindira. Then ensonga endala ne Stabuwa naye twogeddeko ko naye n'abaako obubaka n'entanda gy'asibiridde muwala we mu mbeera eyo n'obubaka bwaweereza omutabani azze okuba nga azaalibwa mu luggya olunaku olwaleero. So message ebadde nnungi nnyo eri abafumbo bano aboolekedde olusozi olunene ddala era nga mu bigambo bye n'abakyala abayimbi abawadde message still ebadde strong. Abakyala abo abakeera bwe bayimbayimba edda bwe bali mu liigi emu mu myaka n'ebintu ebirala. So n'abaana ab'obuwala abataagala kufumbirwa nga mulowooza nti mu bufumbo wabaayo kubonaabona, nammwe Stabuwa Natoro ayina obubaka bwagenze maaso n'okuba nga ate abawa ate nzikiriza nti bubaka bulungi bwogenda okuba nga bwe kennyini weewulirirako. Tuli ku mukutu Vic exclusive era nga embeera yonna tugenda kuba tugikutuusaako butereevu. Just kyolina okubeera ng'okola video kubanga ogiwa buwika like information etuuke mangu ku Ssekinoomu alina okuba nga agiraba. Then kati ka makeup bwe kati bwe kafaananye awo ng'omugole shira awo bali mu kumupepeta. Omwana wa makeup agambye nze leka mubayooyootere mwe munaamanya kye munampa. Mukyala ali awo si munene nnyo, mukyala mutonotono ali willing okufeesinga ne challenges zonna ez'obufumbo era mwetegefu nnyo okusobola okuggyayo ekitiibwa kya waka family mwavudde ng'akipresentinga mu maka ge gy'agenda okuba nga ate afumba. Manye ensonga z'omukwano ziba nsonga za mutima naye ensonga z'omutima ebiseera ebisinga bwe bazigattamu okubuulirirwa azangwa. So kati katufune ebigambo by'omugole nabyo mubiwulire bulungi, tubyetegereze, tubyekenneeye mu mbeera eyo nga bwe tunyumirwa omukolo nga bwe gugenda maaso n'okuba nga ate gutambula. Mu bigambo by'omugole omukyala bw'ati bwagenze maaso n'okuba nga ate ategeeza. Kale giwe ka like subscribinga ebisingawo byonna ogenda kuba obifuna okuviira ddala wano ku Source. Omugole, salamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullah barakatuh. Yogayo gotuuka ku lunaku luno. Amina. Bwiza bwa Katonda. Kiki osinga odwesungako? Kyensinga odwesungako mwami wange kujja. N'abantu abazze kubanga si kyangu okola omukolo abantu ne batajja. Naye abantu baba bazze, ekyo nkyebaliza Katonda. Tuzze maka ga mukyala omu ku baserebu be tulina abasinga oyimba ku mikolo Stabuwa Natoro. Stabuwa omutwenzi okwebuza omuyita otya? Stabuwa senga wange. Olowooza biki ebimu ku ebyo by'obadde ng'omutunuulirako ebikutuusizza ku lunaku luno? Senga wange muntu w'abantu, mugumiikiriza ate ayagaliza. Buli muntu amwagaliza. Bwe tuba tukula tuba n'ebirooto nti njagala omusajja bw'ati bw'ati. Ekirooto kyo kyali kya musajja kikaaki?
Nkirooto kyange nze nali njagala nnyo ofuna omuntu ng'alina eddiini ng'ategeera Katonda ebisigadde era bibeera bya Katonda era Katonda nnyambye nfunye omuntu ategeera Katonda era n'ebirala ebimugenderako era byonna Katonda yabireese. Bubaka ki bwenza okuwa abaana abawala abali eyo abagenda okukulaba? Abaana abawala naddala abali mu myaka gyange gino kyembasaba omwana omuwala bw'oba ofunye chance osome oba olina chance osome kirala beera mugumiikiriza kirabeera muntu mulamu n'oba ofunye mulimu beera muntu mulamu kyakola emikwano emirungi Katonda ajja kuyamba owulirize nnyo n'abakadde kye babeera bagamba. Ebigambo biba bingi ebitugambibwa ng'abaana abawala naddala okuva eri basenga. Olowooza bugamba ki senga bwe yagamba oba okutuusiza kukulalira? Nze senga wange yaŋŋambanga kimu beera mugumiikiriza kirala saba nnyo zukkangako ekiro osabe Katonda osabe ekika ky'omwami gw'oyagala ajja mukuwa era mbadde mugumiikiriza mbadde nga nsaala ekiro n'emisana nga nsaala nga nsaba Katonda mpa omuntu omutuufu ate ku myaka emituufu era Katonda amumpadde ate era ku myaka emituufu. Kiki osuubiza omukyala Stabuwa kuba abantu bangi baba mutaddeko amaaso naddala eri abaana baabo obuwala nti bava mu nju ya Stabuwa? Banaye senga suubiza obutakuswaza byonna byonna byontendese byonna bwe bantendese ne maama wange suubiza obutabaswaza sijja baswaza. Anti tulinayo interview ng'amaze okwambala pozi kati nze bakolere